eno yo ekwata ku bafere. Tulina abafere abagufudde kati omulimu era bantu bangi kubanga muli ku social media, WhatsApp groups, mumanyi abafere abo abatera okuba promisinga akasente ne bakugamba nti owangudde sente, owangudde miliyoni 7. Then bonyiga n'oyingira mu system ne bawamba WhatsApp yo, so ogenda okusanga nga WhatsApp account yo bagiwambye. So tuyina complaints ezijja ku police ku misango gino egya cyber. Twagala n'okubategeeza nti mu kunoonyereza kwaffe waliwo enamba zino ze muyina okutekinga very serious, ze z'abafere bennyini baweta ba lukulwe. Waliwo enamba +254 73 500 2953. Eno ng'eri mu manya ga Dr. Howell Kirui. Zino namba za Kenya zonna zengenda okusoma. Waliwo endala eri +254 754 033 882. Eno ng'eri mu manya ga Dominic Kosek. Then waliwo endala eri +254 787 94 7086. Eno ng'eri mu linnya lya Ezra. Then waliwo endala eri mu linnya lya Kibet Chinandet nga ye +254 105 21 84 43. So bano abafere bwe bamala okublockinga enamba yo kati bagenda ate ne batuukirira n'abantu boyina mu contacts zo eza WhatsApp era nabo ne babafera nga gwe baba bakufeze. Of recent kibaddeko nnyo naye twagala okulabula nti yes, wadde nga naffe bwe tulwanisa ekizibu kino naye kyangu okukirwanisa bw'oba nga teweenyigidde mu mitego gye baba bakusabye okwenyigiramu. For example, bwe bakugamba nti nyiga bwoti ne bwoti bwoti owangule miliyoni 7, don't do it. Then ekirala, companies zaffe ez'amasimu zibadde zijanga bulijjo nga zituwa okulabula nga zigamba nti omuntu akukubira ku namba yonna nga si eno, manya oyo si wa MTN, manya oyo si wa Airtel, manya oyo si wa ezo zonna emikutu. Naye abantu era still bagenda ne bamala gakkiriza kati ng'eno enamba ya Kenya eya Safaricom ekuwanguza etya sente eza MTN. So tusaba abantu nti buno obuzanyo mugezeeko nnyo okubwewala.